Bannayuganda abatulaba abalungi nabagenda nti Smart Studios twakyusizzaamu mu mutindo oluvannyuma lw'okukwata ebyuma byaffe ebikadde ne tubiwa aba scrap ne tugula ebyuma bipya byonna tukutuku nga bw'obiraba ne Smart Studios. Kati ssebo bwe tukuyita kusabula disco tugisabula nga ya mulembe ate twaffe tusinga okwagala ekintu ekisingira ddala mu byonna. Studios nnyingi weeziri zirabika matiribona naye nga bye zifulumya ne kati eno eyaffe ebadde byefulumya weewaawo naye nga omutindo mu ndabika beauty kati twagikoze etunanga Christmas tree. Eno Smart Studio buli kyolabako kipya temuliimu kikadde kyasigaddemu okuleka ennyimba enkadde zo twaziresseemu. Buli kintu kipya, kompyuta mpya, mizindaalo mipya, keyboard mpya, masannyalaze mapya, mmeeza mpya, sound card mpya, software mupya. Muno omukulu mubiru Smart mwatuula n'akongojja emmandwa za music. So tubaaniriza Smart Studios ekulindiridde. Twetaaga ennamba zaffe ziizo 0755 410138 ne 0782 410138. Bw'oba otwetaaga ku email ogenda ku email n'oteekamu mubiru smart1. Eyo ye email address yaffe kw'osobola otusanga. Abatwagala ku TikTok genda ku TikTok oteekemu mubiru Smart Studios. Ne ku YouTube tugenda kuba tuteekayo lessons zaffe ziriko mubiru Smart Studios. Jangu tukole ennyimba, music wa masomero, music wa raga wa kadonkamu wa bandi, country music styles zonna generals tuzikuba. Tuba ne producer omulala bamuyita KJ Codes ku mapeesa, boyo raga music w'abalanga enviiri. Nga balaba Smart Studios bwe tufaananye bwe tutyo. Omuziki gwo tukuba gwa ddala twakyusizza buli kintu kipya naye kennyini ne refreshings ndi mupya nnyo era bw'ondaba wala nandidde n'engoye enkadde ne nzikwata ne nzigaba. Buli kintu nga njagala kipya. Abayimbi music ono nze mwagala nnyo sijja kweyogeza kintu kyonna kitali kituufu. Music mwagala nnyo mwe muli okuyitibwa kwange. Ova ku mutala agenda kusoma nalaba omusajja ayambadde endongo n'agoberera oyo. Ebinaga omusomesa ye n'amunnyonnyola nti obudde bwagaanye okukya waffe bwakedde essaawa 4. Naye nga bw'otula mu Smart Studios bwetyo bwe tufaanagana. Smart Studios buli kintu okumanya buli bintu bya digito. Kati ennanga yaffe tugigyona remote ogiraba? Ogiramu bugizi bw'oti katono nejja yonna bw'ogira neddayo. Ebintu bya remote byakyuse. Twakimaze kati gw'oleeta oluyimba lw'ow'essomero, owa bandi, owa raga, owa afrobeat, owa R&B, owa zuuku ne zaaka yenna style tujja kuba nga tumukukolera tukuyambeko n'omukutuusaako ku ba radio n'aba TV. Ekira kye mbadde sibagambye in that kamera eno nsubira mugiraba nti ekola video yiiyo. Ojja kuva wano kabeeyi katono nnyo, audio ne video twakyusiza mu bisale byaffe katono nnyo naye nga tusobola okwogera. Eno kamera efulumya ekifaananyi muzigo nga bw'ogiraba. Ennamba z'okubako essimu yaffe y'oku mmeeza yiino eya office. Smart Studios twazze wano nga tuka ku Mbugo stage. Ogamba wa boda ntola ku Smart Studio. Bamanyiwa aba boda b'oku Mbugo bonna. Kama Katonda abankuumire. Nze mubiru Smart, the music commander.